kubanga wadde tuli naye abalina emmundu tubamanye. Mbagala from a distance kubasangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we, oyo naye kojjaawe, bubabuza emirembe. Zebra Senyange bamutanga ensi eraba era n'abamuta tubamanyi. Zemanyi abatemu bakulemberwa Museven. Yenna okuwulira nti gundi bamutemudde, gundi bamutemudde, gundi bamutemudde, yensi gye tutambulira mu baganda bange. Ate tuze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde. Tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde. Tekibeerangawo. Bamama, bakoja, bajaja, bakazi watu wali bagaye bukoja tewavayo muto. Bukoja aberayo bamama na bakoja. Ne baganda bange babera. Ya ne baganda bange. Banange kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze nabadde siriwo. Nabadde eyo mu America. Kali mu kwewangulira zaawadi, tuli mu kuvimba ne baswaziniga, kwani tulina paapa. Kojja simu kasa we yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa n'antegeeza nti kojja Bosa bamukubye amasasi agamwatiddewo. Kwekubirira ndabe nga ntuuka basebo ne bannyabo. Newankubadde nzidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze, wabula wano ndi waka. Kojja ono kati omugenzi kojja Bosa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa. Kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu business nga atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusuubula ebyamasannyalaze. Bwetyo bwe twakonnekitinga. Oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika, n'afuuka Luuma. Naye ng'ali close, kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne bannyabo, nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma ye muwala wa Mulodokayi Kiyingi. Yabeeranga eka mu nkya. Jjajjanga oyo Mulodokayi Kiyingi yali close nnyo ne kitaawe w'omugenzi kati. In fact jjajja Kiyingi ye yali Katikkiro wa Namusota. Jjajja Kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israeli Bosa. Yali Namusota. Ono kojja Bosa kati omugenzi Atabukidde. Jjajjange Kiyingi azaala maama yali Katikkiro we. Era n'omugenzi lwali obwa Namusota jjajjange Kambe ye yamusumikira obwa Namusota. Jjajjange Kambe ne jjajja Kiyingi be basaawo obusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era munkwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo, ffe nga family tufiiriddwa nnyo newankubadde kati
bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujja kuba no bakojja bange base mukasa bamire ensana bakojja bange abo bakojja kitooke mbagala from a distance kuba sangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjawe bubabuze emirembe naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwandiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwandiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba bannange kitalo nnyo kojja bosa simulabyeko kojja bosa mulwadde kojange bosa oyo yakulira omutuba gwa kambe ensasa mu mawokota so tuli very connected ate maama yafa yatulekera nnyo abasaidiye era ffe tukulidde nnyo okusaidia maama okusinga eya taata era bazadde baffe abasinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja kitookerwa kuba kati akaddiyemu naye teyali nga wakuwena ebiseera biri kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde yensi gye tutambuliramu baganda bange era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwebiti kubanga wadde tuliwo naye abalina emundu tubamanye wadde abatemu abamu babula ni waliwo niwe batemula abantu baffe ng'ensi eraba zebula senyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi so ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuzze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abagala otutemula nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museven abatidde amujaga omwana yabyogedde era ng'ogjeeko ku mulundi guno we baasagidde mu musaayi ogutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo katusuubire n'abo be bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde tekibeerangawo adde mpuliriza maama Nabusungu ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV oyo maama wange oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu basuubira okutta be baffe bammwe ba common people mmwe naye nze mbagamba tewali ali safe olaba bakuba genera amasasi ne bagakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala kakati batemudde mukulu wa kika so tubeera twebuuza ani addako yensi gye tulimu bamaama bataata yensi gye tulimu so bwetugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda ate tetuba bakozi ba fujjo zabendiga mwe mwankuza baana bafujjo mutukuza mpisa era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa ze naye nkabandiga so bino byenjogera saabisoma mu ssomero nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma so mbanjagala nnyo tusigale nga twefumiitiriza jjajja tugenda muzika naye kiriko maddi abantu baffe bameka balina okuttibwa kino ne kikoma Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe
mwabe ebitiibwa ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyindo zaffe zino ezakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama era kye tulina okomya kitalo nnyo kitalo ddala banange ekitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye omusajja abadde decent omusajja abadde omukozi tali mu byabufuzi toyinza gamba nti talina mpalana n'abantu musajja amukkiriza naye bamutemudde kakati bwe gwani. So kitalo nnyo basebo ne bannyabo bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono naye byebyo ntuusa eri famire ya mukodomi wammwe JW Centamu kati omugenzi eri baganda bange bonna eri ekibiina kya NUP kyenkulembera n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti era abendiga mwazaala nnyo era mbeera eyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimwa gyali gya maama gano amaaso gaali ga maama ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo abendiga kutuzaala nakutuyola kitalo nnyo ekya jjajja kitalo ddala katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga enembeera tugikomya. Enembeera tegenda koma baganda bange okujjako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga nebaza abaana ababoodaboda mwebali kuba bavumu era ekyo kyemwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe bawamba baganda bamwe bulijjo gwe bawamba tadda kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katira kakasajja kamaka ine mundu ne musalawo ekyo kakolera kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo omwoyo gw'omugenzi mukama agw'omuza emirembe naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe tugenda ogivaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo. Kannange engalo ez'amaanyi eri omwana wange. Omukulu abadde ayogera meeya wa kitundu kino n'atuuka. So President Meya tubeera naye almost every day. Ajja n'atukumaakuma era n'essaawa zino waali. Banyabo ne bassebo nja kubeebaza okuwuliriza omwana wammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe. Tweyanzege bakadde bange bakungubazi bannaffe nange mukkirize nkozese eddoboozi eryange ku lw'ab'ennyumba neebaze Katonda atusobozesezza okukuŋŋaana akawungeezi k'olwaleero era n'atusobozesa n'okubanga mu masekkati gaffe tulina omukulembeze w'eggwanga. Temukiyita kyangu nnyo era si kya bulijjo nti si buli maka nti gasobola okuzaala omukulembeze w'eggwanga. N'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kusaba omwana omulenzi ali mu byuma otweyo akayimba mpola mpola nga bwe tugenda mu maaso. Mwebale nnyo.
gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.